Yesu tugenda maaso atunete. Etandikidde Wokyo Tera Film Productions. Entandikwa film egenda maaso mpolampola. Nate nga bulijjo okuva Memis Productions. Eno tugitandise. So nga batugambye egenda mwemuke Majestic Plaza. Soba naffe aba Dantech Media Kenya Records wegasa olaba kutuusako entandikwa. Waliwo omukolo gwetandika nagwo. Eri bayimba Jjajja Kinyunyunsi. Jjajja Omunyunyunsi. Twalina emirembe mingi Jjajja Omunyunyunsi. Kati engeri gy'oli Omunyunyunsi twatwagala tukuwonyunyunte. Buli wonyunyunta n'otuwa emirembe. Ebyalo ebimu bannange birina eyalo ebimu birina obulombolombo bwabyo. Ojja kuyiwa bagasukulidde okuli obadde ki? Eta bulukuse butaago. Ekyatandika butandise. Kaakadi ku lw'omukolo genda maaso Jjajja Omunyunyunsi. Engeri gy'alina ogenda maaso nga tumaze omuterawo saddaaka. Katumulage nti naffe engeri gye tugoberera Omunyunyunsi naffe tuli bawuutirizi. Omusambu Omunyunyunsi gwe gukuuma ekyalo kino, era omusambu ogwo baagusaddaakiranga bantu. Ensi eno weeri ebintu ebimu kwegamba si bya muzannyo. Oli bw'agamba nti tulina ebyobuwangwa, abamu babeera kwegamba bategumbuzi. Kwata wuutirize. Lukajiddemu. Ekyatandika butandisa tugenda maaso n'entandikwa firimu. Nagambye kutuusibwako MK Video Center wali ku Majestic Plaza. Era nga ewagiddwa bannaffe aba Duncan Digital Studios Tera Film Production. Tutandika butandisa tugenda maaso. Trouble Talents. Efirimu yetase bagiyita Akaalo Manyama. Efirimu eno ya Duncan Kataala. Era nga mwesige Alex ye locations manager. Etandika butandisi Duncan Kataala director waayo Mbabazi Charity Kyamuhendo Angel. Era Duncan Kataala yakuwandiikira sinema eno. Nagambye tusangwa naffe aba Gordon Phone Repair. Era nga basangwa Kyotera Liberty Auto Spares. Bano basangwa Nabugabo. Ekyatandika Sebyara Kenny Duncan Kataala ye producer firimu eno. Samune nga tuvudde ku Kaalo k'Emanyama eri okusangibwa omusambwa guli Omunyunyunsi. Tuddako ate mu kibuga. Waliwo bannaffe bagenda maaso bali mu mboozi nga bw'omanyi emyaka egyo gyakusula bweru, myaka gyakubabayikana. Tuba tuli ogenda okweregereza Kataala ayingiddewo Kamuliso. Stole ki mwana. Emboozi baliko kwegamba byonna ebyabadde eby'omudigido. Kataala obedde awuga tamanyi ngege. Babadde bannaffe bagenzeeko out. Era ogenda out kwade kwesanyusa kwa maanyi nnyo. Kataala yawuze tamanyi ngege nto. Kakana aba akyali wano ogenda okweregereza. Waliwo munabo gwe babadde balabika okubani gwe balinda kati naye tannajja. Kumbe oli tazze naye waliwo eggulire erigaze. Agamba ki? Mushibi Lubega yennyini. Munnange eno amawulire ebintu byayonoonese dda. Kiki naawe? Munnange ono mukwano gwaffe yafiiriddwa jjajjaawe bwe baba bamaze Manyama. Manyama eyo simanyi jjajjaawe gyaziikibwa, simanyi jjajjaawe yafudde. Kati muna engeri gyali mukwano gwaffe ate mukwano gwo muno mukabi ye muno ddala. Engeri gyafiiriddwa naffe tube nga tugenda omuwerekera. Soko otunyonyole. Manyama eyo batuukayo batya kuba waliwo ekyalo ky'owulira ng'okiwulira ng'ekiri mu mugongo nga tekimanyikiddwa watuufu wekiri. Kati bakkiriza ababadde bategese embeera ey'okuleka ne bagenda mu by'okusanyuka. Ate munaabwe engeri gyafiiriddwa basaze babe nga bagenda omuziikirako. Olwo n'atandika obbabalira. Kati olaba ne Kampala kale otuuka e Masaka guba mutwalo gumu. Naye okuva e Masaka otuuka e Manyama ye buziizi. Okuva e Masaka otuuka e Manyama
obanga yakatambulako ebigere 3 ku lugendo olulamba. Ono eyafiiriddwa kyali waabwe. Jjajjange maama, jjajjange woowe, jjajjange munange. Yatandikirawo gakaaba. Kale no banne baatandika okuleka ne bamugumya. Namuna okufiirwa kwa bulijjo naye tekumanyirikika. Ono omusajja lwakamubikira kati. Naye ekyalo kyemanya muno ng'atunulanga akakokola. Kubanga ekyemanya muno gye yava banne tebakola ki? Tebagendangayo. Omanyi oyinza owulira erinnya ly'ekyalo. Muli n'owulira nga ekyalo ekyagala okituuleko owulire bwe kifaanana oba ekifaanana ekyalo ekyo. Kati kumbe waliwo abaatuuse dda. Ekyalo kino Manyama bakimanyi nnyo. Muzeeyi yafudde waliwo be tulengera bannaffe abamu abazze okulabika ne bakola ki? Beetaba ku mikolo egyo egy'okuziika. Tetuyita ku buwangwa. Bano beebo ku kitundu bakimanyi. Ekyalo Manyama waliwo omuti gombolola. Omuti gombolola kwe kutula omusambu omunyuunyuusi. Buli wayingira ekyalo olina okweyanjula. Munnange jjajja tubadde tuzze. Nze operetwe ne Nandutifa abaliwo tubadde tukomyewo munnange okusinziira ku biwoobe ebyagudde tuzze tuziike jjajja. Tukusaba otuggulire awo we wali omulyango oguyingira ekyalo Manyama. Bw'oguyitako n'oyita ku muti ogwo nga togugambye oba ojja kinnyonnyoka. Efirimu egenda maaso. Tuli ku kyalo Manyama. Kale nno tulengera oluguudo olw'e Masaka luno. Masaka Road. Bannaffe babano bafunye edda takisi ebatwala. Era basaze bagende babe nga baziikirako munnaabwe bagenda Manyama. Ekyalo kino erinnya lyabanyumidde nnyo y'ensonga lwaki baagala bagende balabe eddala ekyalo kino waliyo amanyama agaddala. Kali kumbe Duncan yatudde maaso omanyi naye kuba kufa ayagala atuuke mangu. Wuuyo atudde maaso naye taagala asemberera bebi we ayinamu ensusuuti engeri egyali ensunsulubeeto. Bannaffe nga beeyongerayo bagenda mu byakuziika. Tugenda okudda eno waliwo abali mu kuwandiisa. Nagambye nevudde bannaffe aba Kyotera Film Production era nga bagamba osobola okulabika ndi obeegattako gwe yina ayagala ow'ekyotera okuzannya nabo okubira Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 006250. Kati wano nga bakatuuka basooka ne bababuuza babeeyanjudde ku kiggwa nga bayingira ekyalo. Omusamba gwa wano gwa ntondo nnyo era teri muntu alina kuyingira wano nga takoze eki nga teyeeyanjudde. Kati yagamba ni ku kitwatuuseewo ku kiggwa twatuuseewo. Efirimu egenda maaso. Bano baabano bwe mutuuka etakisi erina weekoma era nga yo tebongerayo. Okuva awo mwe mulina okuleka ni mweyongerayo. Bebi jangu najjayo ekintu ki? Najjayo ekintu kye? Owedde ali maaso kumbe mali ade yatudde mabega nga si mumativu. Kati okuva wano yabatadde okuyingira eri mu Sakala va mu kyalo naye mu Sakala boda yebatwala. Olugendo boda lwetwalira emitwalo 2 ate nga abatika nga batakisi buli omu 2 basi balina zirya ngundiivu ze bavuga. Kati abaana be basooka bo beesunga kutuuka Manyama. Banenga esunda bulala esunda boda esunda. Efirimu egenda maaso. Omanyi okuba ni kino ekyalo abantu we bafiirwa waliwo ennyambala ekkirizibwa yokka. Bagenda maaso wakati mukungubaga omugenzi ng'amaze bagendako obuugi babunywera wali omumayita eri mu ddiiro. Kati bano boda abatadde we bateeka naye eno ekyalo kyawange ekkuba eriringa erya maini tulinga abali mu lusalosalo.
nammwe bane mujja tuleetera ebizibu kumbe bebi woli nedda Kataala yagala akafumito akezinga mbwezinzi mukazi abadde yakamufuna banize ndabanga abagenda mu bisiko kaya tugenda kukolayo kyeno babani mutulimba Duncan takulembera tasemba mabega efirimu egenda maaso ogenda okwetegereza eyabaleese bannange wano wetuyeyanjula ne tuwanga omukulu tumutegeeza ntuzze era tumala kweyanjula wakeyanjula ewabajajjaabo twakagaana ani gofukamiza ku mbugo ebyo byaliko simanyi oteeka ku mbugo simanyi tweyanjule bebi n'agaana bebi wa Kataala alemye nantundule ye kwegamba akenga bukenzi nantundule naye bannange ekyokujja okuziikira ku nekitegeeza ye tumala munsa ffe twazze kuziikiraku ate otugamba byakweyanjula bane kasitamba agambye temugaasa abagambye tugenda maaso nage kutuusako naffe ba Gordon Phone Repair abasangibwa ekyengera era nga bakutuusako ne sipeya w'amasimu yenna nga beeyongereyo ebyobuwangwa babiganye babivodde ebyobuwangwa bagamba oyo gasiya tunyumya tetujja bigendamu ne tudda ku bakungubazi okungubaga okugenda maaso kwa jjajja waaku neyagenza okuba ni munanga aseerera naye ono ebaba baziika mu buwangwa na nnono n'enkaaba ebeera yeyo efirimu egenda maaso genda okwetegereza kaseera kano kennyini ak'embirigo bannaffe embeera gye balimu yeeyo okulumwa kwokka kwe kugenda maaso wano n'ab'ekibuga abalala ne bayingirawo ono gwe bazinze nga gundi ngeri gyekiri munange bazze kuziikirako munnaabwe nabo ne batandika okwesiimula entuuyo mu kabonero kalinga ak'amaziga naye nga batuuyanye omanye omuntu aba yafudde nga si wuwo nnyo obeera n'olaga nti oba okoze eki oluvannyuma ogenda okwetegereza akaalo k'emanyama kano omuntu yenna bw'aba afudde enziike bayabuwangwa bambala batyo tebaziika musanduuke misambwa gyagaana olulimi lwe bayimba abatwala okuziika nga balinga abagenda otutereka obuteresi kubanga okuziika okuliko amazina n'embeera ey'okwesunga kati ne munakibuga n'akoppa munakibuga akoppye jjajja wange talwadde abenyama abasinga tebalwala ab'emanyama olulimi lwokka lwe bayimba olulimi lwe boogera terunakuleka ni lutegerekeka ab'emanyama huuta savu savu huuta savu savu huuta savu ono gwe batwala kuwuta savu kuwuta kiki savu savu huuta bagenda maaso bamugumya nebana ono yagenda maaso n'agaana naye abantu nga baziika bulala embeera abantu gye bambadde tetegerekeka kumba obuwangwa bweno bagamba ni balina kuleka ni bayambala bwe batyo omusamba gwe gubasalirawo kuba gwe gufuga ekyalo kino era ebageza okuleka ni bagenda maaso n'okuwakanya embeera eyo omusambwa gutaama nnyo kati okwewala emboko okuva eri omusambwa balina okuba bakola ebyo byegwagala munanga akawungeeza ako kale kubeera n'eddembe
bannaffe bagenda mu maaso. Kyalo kino tulina eddembe lingi era ndowooza nga muyiseemu waliwo siizo lyaffe aba bayingira mu kyalo. Bannaffe bagenda mu maaso. Gambye nga tujja omanyi olweggulo kale ekyoto kiba kya misana liba mu luggya kale batandise kwota kyoto nga tonnagenda wala endaba otulwisa bulwisa olira alima akasooli kuba ndaba alulwana kati oluvannyuma lw'ekyoto baagala kulya ku misooli. temutukanga Enfirimu egenda mu maaso. ogenda ku biisi jajja mwami kati kagenze wajjuge bakitandika nno nga kiri ekigwa kye mwalabye nva kukyusa ngoye eri waggulu kyembadde nva nsanze abantu batudde bwe bati olimba Duncan obwedda ali mu kubeyuka bubeyusi. Duncan obwedda ali mu kubeyuka bubeyusi. bakirabye biyinza okubeera ebituufu. Waliwo ebintu ebyawulidde ku kyalo kuno naye munaye bano baganye obitwala nti birina amakulu kuba bo balabanga ebintu eby'omuzannyo nga bw'omanyi bba ab'ekibuga buli ekintu kyonna oluusi nawabeera ennaku ate bo oluusi bateekawo essanyu. Duncan abadde alina gy'agenza okulekani anoonya ekyokulya omanyi agala nnyo ffene omuwanulirewo. Twandibadde tunoonya kasooli ne mwana eri yonna okewedde emisiri gyayo gyakaliza dda. Nze gw'otuma mu kasooli bw'ogenda temuddamu kuntumayo temumanyi gye mbadde we mbadde ngenza onoonya ffene ayagala nnyo ffene naye waliwo ekimumulemesezza. Kati bamutuma kasooli yagaana nammwe mugendeeyoko mulabe. Duncan mwe bwe twawerekedde Duncan ono mukwano gwe twawerekedde Duncan nga beebaka. Kasooli bamuvuddeko engeri gyadde bakumye ekyo twadde baagala bweki emisuuli buli omu aguddewo nga bw'asanga. Enfirimu egenda maaso. Baba muzuulidde bebase kyekimuwulidde jjajja yatugamba nti bwetula ogenda olwalwa ekitandisa okuwuwula era tuli mutagali bannaye. ono awulidde enkaaba y'omusambo yakuno tegutera kaaba naye yali yawulira ku lugambo okuva ku mugenzi jjajja bwe gukaabanga ng'okola ki ng'osiikuula wegukaaba ng'osiikuula. Bana mukwate ku mayinja omusambo weguba guzze tuwutule muwutule kuba lwaki ye gujja kiro. Badduka ku kyoto emisinde munkwatira mutya amayinja kumbe waliwo abadde yeekobaana ejjinja olifuula engolo okubenze ne mutandika okuleeta amabbabanyi ku kyalo. Waliwo bano abagwira abazze nga tebeeyanjudde baganye okweyanjula beefudde abagulumivu okunsinga. Kaakati nno ogenda okeera ku makya olugambo lwatandikirawo okutambula kiki mpulidde ng'ekintu ekinkubye naye mbu omusambwa gwayogedde egyekiro ne gugamba abavubuka abaakajja ku kyalo kuno bonna balina okukwatibwa tewabaawo n'omu avaawo balina okangavulwa kubanga banyiziza omusambwa bayeetabye ku mukolo ogw'okuziika nga tebayeyanjudde kuyingira kyalo. Ekyo ekimu kubiraga nti obuwangwa babuleseemu endali. Ogenda okweregereza ku makya bakeera kuŋŋaana ebintu byatabuse nnyo obwedda bawulira ng'omusambu oguyomba kakati nga kyamana bagaa temufaayo. Ekituufu kiri nti kyemawulire nange kyenawulidde kyetulina okukola kwe kuleka ntusala amagezi. Kati balina omutende asamirira omusambwa guli tuba tuli awo n'atuuka kawuula era ono yabagamba nekyaviiriddeko okunyiza omusambwa be bano abagwira abazze
n'olw'ensonga eyo ewe bantu bano baba nga tebakwatiddwa kutwala mu mbuga ya Salambwa bagenda tuleetera obuzibu era emba nga mwagala obulamu mwe bennyini mwe mugenda okweyigira abagwira bano mubaweeyo baasi ekyalo kirina okuyigga abagenyi abazze okuziika nga tebalina mpisa oba omukubye engwalo oba omukozi eki ne tudde ewa jjajja bannaffe gye baasuze ewa jjajja bannaffe gye baasuze efirimu egenda maaso buli omu yasuze nga bw'ayagala okugulu yawanisa eri nalya ewa otuletwa twagenda wala tolinda wootebakira ani anoka mukazi wa Kataala wali wamuguddeko abayi gwe nkyalo tebeebaka bwe bati kintu mwebase mutya neyamugaba mukyalo tebeebaka bwe batyo naye waliwo kwokulya bavubuka bano babeera batamiivu saawa 24 abeera ayiwayo walagi kati awulira angove muli bubi waliyo ku mimmondo emisuulemu awo bano buli omu yatudde we yasuze entebe emenya omugongo mukazi wa Kataala munabe ekyalo ogenda okwetegereza bayiyeemu ekyalo kimaze oteekamu engoye zaabwe ez'embeera ne balyoka bakkirira huriya baabano bayingidde nagaye tusako emuke video center Duncan Digital Studios songa ne bakwata n'emikolo gy'embaga gyonna ogenda owulira amawulire agaliwo banne mwani badde muwulira bye mbagamba ekyalo bagambye eddambu simanyi mwayingire tetweyanjudde naye bwaki mwatuleetedde ebizibu ebyo ono yabanyonyodde Lubega yabagambye babeere nga beeyanjula ne bagaana ono n'ababbirako ono yababbirako n'abajjukiza n'abagambye mweyanjula eri omusambwa mwaganye bw'ate musambwa storage ono yuno male n'okunoonya emisoli gy'okwokya nerindako bannange omanyi omuniga ye muntu eyekaliza mu mbeera ng'ebitawaana teginnajja naye egimala okujja balengedde n'amafumu oba temugenda nze ngenze omuniga ategeera mangu embeera y'emiwunyo taagala kukulembera alase laba mukyala manyama Dankani laba mukyala Kataala gwe amasavu agayiye mu misooli 10 oba situka oba nosituka nkuleka laba etabu laba firimu babano baabo kuzanyira ku byobuwangwa abantu abamu ebyalo ebimu banyiivu laba kaata bebi obadde jalane atuleseneyane bebyodolirudane nenambulira sinamatetanyane empulira akabengo kanuma situka nawo bosituka olaba okwagala omukazi atali wa saiziyo mukazi wa Kataala muzito esavu lirobedde amasavu tebagaddusa batyo agenda Kataala agenda naye oba situka nsitula maanyi gasa akubye Kataala yessa kuweyita etali yiye omukazi olina kwagala gosobola situla in case ng'emiwunyo gize oba nkyawa bane Kataala mwana ge waŋŋamba onjagala amasavu galebedde
Bano bakavono. Amasavu galebedde. Tuite wano wansi. Baba nonya ndaba amasavu. Wawe mama. Ya. Agayiye wali. Amasavu agayiye wano. Yawedde. Basi. Tumwale yono. Ono gwe tubatwala ono abasookerwako. Era kikazi kyattu. Olw'obuzito bw'amaanyi obwakiriko. Bino byana biwalabye bikatira emmere n'amata. Omuzigo bigununa nga ice cream. Toyinza beera n'amaanyi gatambula. Emisamba gitandise okwetawula buli wamu. Mutusonyiwa olw'ensobi abagwira ze bakoze. Ono yatandika okuleka ndi omukongozi ow'ekiggwa. Kyalo kyaffe. Agenda maaso n'okuleka ndi Mugate emikono gyammwe. yeegayirira wamu n'okuleka ndi asaba omusamba gube nga gubakwatibwa bo ekisa. Ate mbakwatibwa ekisa abantu ne bayingira okumvuma bwe bati. Omusamba guli mu kuyomba oluyomba. Okuva kanji. Ne gutandika okulabula obudde buggwayo. Bwe munaaba temufunye bantu abo bonna nammwe bennyini ngenda bayonka ate guli omusamba munyuunyuusi. Kati laba ekikumi. Laba ekikumi. Firimu etaami. Firimu etabuse. Muyinza obaamu amagwamu naye oba okyagawulira empaali oba okanyugaza mukumulaba etabbu. Situka naawe obadde ki? Ebadde ki? Ha! Kakati tetulina okukola kwe kweyawula. Abaana tulina tayiza batayize. Abendo mukwate nabeeri mukwate eri naffe abagoba wakati tugobe wakati. Tulina batayiza babagoba amajambiya bukumbi. Lengera kati byakuyiriba buyiribi buli omadduka buddusi vaayo naawe ovaayo. Badduka bakoowa. Awo mutegedde nti emisamba gye tulimu. Toyogera bya misamba obadde ki naawe? Tusoke tusinze ne mugaana. Nabagaye tusoke bannange tusabe okuyingira ekyalo mwaganye. Tuve wano. Gino gye n'emisinde mwe mugireese ate saawa eno okuwumula tekyetaagisa. Buli wawummula abagoba b'amafumu baba bajja. Abantu batukobye okubeeri. Ate otutiise ne wano mu baagala kuwummula. Yes. Musambwa gumesonga. Musambwa iko tayari. Mudduka. Gwe. Laba ekigudde ku nsiko kuno. Laba ekigudde wano. Endulu yeriwo walala wowe. Wawe yaye. Embeera yino. Embeera yiyo. Yanduluzo kakati. Embeera eriwo yandulu. Katale musajja muzibu nnyo. Bulijjo laavu gy'alina n'okaanoda kwakaanira ku mafene. Takyamujjukira. Nje tugende. Obwana nabo bulinga obwamize firimbi. Lwakalekaana buleekaana. Kaakano babafubutula. Wagenda wayita essaawa emu nnambirira. Essaawa nnamba. Mudduka. Obwedda essaawa nnamba babagoba. Oli yabagambye tewabawo n'omu avaawo. Balina essaawa emu. Kati buli gwe bakwatako ogenda okwetegereza ku misambo gyakuno mikayanaisa okuza amanyama gatandisa ovaayo. Oyinza okubwebuuza oba ekyalo baava ku kyo kituuma erinnya eryo omala galabako amanyama. Alengedde ku manyama Duncan tannagalaba. Misinde Haji
Wa okuwummula si kubi naye ng'otuuse naggobya akakumbi naye baasi amulina Katala bamunywezezza Katala bamuyina Katala giwunye laba owedda bayamba baneebana mwere mwandintese banange esajja ne linyweza enduulu tekyayatuka ono apapa kumbe wa tannalaba ono ya leka gwe vaayo kale bba ono n'amutaasa baasi kyeyagaliza muno leka nange nseke ono yanyiga bulago oli n'anyiga wano mu gear box n'amunyiga kino kye bayita ddabo sunda okutulugunya okw'emirundi ebiri oli yagwa mu ddooka oli omulala n'agwa mu bibala anyiga biri gasiya obwo obulumi buba bungi nnyo bannange ebintu bino bisoose ne biba nga bikambwe nnyo ddala kiki ntugende tukole tutya ntuzzeeko batta amanya yakoze batya bakoze bati bakoze amanya magagano gavuddeyo kiri ekyalo kyakaata emisamba n'emizimu egyafedda giri wano wulire kivundu kiwuma nga takisi ekivundu kiwuma nga takisi ekyalo kitandise okukyuma yalese banne eyafiiriddwa takyatunula ng'omufiirwa atunula ng'omulajanyi kava tezikyakola misinde gye giyamba kati ne bakulukuta ne kaata awulirako oyo okudduka bamuyiriza nanoonya kava Kataala engeri gyali mu kiro 3-5 awo buli wamu ajaawo kati Kataala yeekweka kuba akabengo kamuluma omusajja yamulabye lwakuba yatunga wafu ate amulabye Kataala emisinde gye yatwala nena mumulemba aleeta gwe entumbwe twala era Kataala yasibira wano ozanya n'okuzanya akabugumu kamubuganye akabugumu kamubuganye bannange muleka nammwe kumala gangwire enduulu naye ng'ebakoze bulala kiki mama Kataala naye bambija wagamba oyina judo vaayo nammwe bamunzika munzika eyo temundeka yiriba yali ku kyalo ne bano ne basooka babanga abapaakinze ku futa gwe muzannyo mulemeddwa omusamba gutandise gwabagamba nayo bennyini gujja batuga singa banaalwawo era kyovula bayiganga ebasobola banyweza naye asajja nga badduse bulala emisamba naye yennyini gitandise okubeetugira bana obudde nga bugenda ono ali mu kwegayirira kuva misana yeegayirira mujje bano ebatuwendulira jangu omwana w'ekibuga ajja nejambiya bano ebatuyimbulira bano omulabe musajja omukulu katukusale ng'embuzi tomukiriza okupapala Tereza tekaidde okoli wakati wetusala ono omusamba guba tegukyadda soka bamuyisaamu mujolo saawa etamu kutuleetera misamba ano simanyi
Wala kutusaddaaka katusaddaaka eyo gwe. Mutumanyera wa. Kadde kalina omusango. Ugezigezi gwa twawabirewo emisamba gw'okigamba eddalu likulinga eddalu. Kale. Ogenda owulira omusambwa guseka. Waliwo okukola ekintu ng'olowooza weetaasa, kumbe oli mu kwekolera ttima. Oyinza okwekolera ettima nga tomanyi. Efirimu banange omugenzi yagenda si mu mativu, teyamatira ngenda ye. Tebannawummula kuva misana bali mu ndigito gye bayita embirigo. Nabaletedde mu mmotoka. Nkwatako ku mutima. Kisate. Emmotoka we nagipaaka. Mukana. Embirigo efuuse embirigo. Kisate sirabangako. Sabe twakikuta mmotoka nagipaaka nayo ebintu bise bitukola. Babano. Babano. Nange bowe egenda maaso nagambye okuva mbannaffe abakyotera film production era okubeegattako okuba ku namba ya simu eyo eri ku screen yo. Awummudde watuuse bambi nkulaba watuuse stupid kalabe gasiyo omwere baasi soka jangu mutuletedde ebizibu. Musambwa gwoli wano gwanyize omusambwa okumale gwanyize. Abatuuze batandise kumanga bantu kati omusajja akujja mwedde okuli akugayanga kaloti. Abatuuze batandise ofuuka ekirala kye babadde tebali. Olengera kyobalaba ebyalo ebimu obigendako ogenderera. Abeenu balya bano bagenda otuuka ogenda okwetegereza mutakyalimu wadde omulamu wamanyi ono yawedde dda yonkeddwe buyonsi abantu bakuma asi balengera omuyonsi omulala ne bazzaako. Laba kava leka kati newe bansiri bwekuuna kuulaba nga alumbiddwa ekizibu. Ali mu kava ye mwana mulenzi Sebyala Kene. Sebyala omukazi atayasankwa akabazi kaalina ako kayabya omutwe. Sebyala siruwalira balige akabazi okaleetedde ani? Akabazi okaleetedde ani? Tunuulira laba okutagala mu nsiko, laba okutagala anoonya baasi abadde twagazaki waki mutulemera waki mutufukide ekyaya otufukide ekyambika gwe nonge jangu onjole omusamba on'oguyoola. Dankani wannange ngaayiiya obulamu banne bali eri baweekera. Dankani yagudde ne kutuzira ba Dankani. Waawe maama nenda mwe mulekananya ate nga mujja gye ndi munsobera mulekane nga muddako ewalala. Dankani twa ku mazzi naawe. Enfirimu egenda maaso. Nuulo oyagala nywa abaga balombe. Enfirimu egenda maaso.
laba ettabbo lengera ettabbo enkeera Katonda yayamba ne bukya baba beebase amanyama gaagano amanyama gaagano babadde ki bayebakamu katono Dankani muddusi naye ng'ekitone ekyo ali talina we yali akyolesezza ekyemisinde kale nno kimuyambye essaawa eno efirimu egenda maaso Keni tatandise fujjo ani gwe okojowera wawe ani gwe oyiira susu abantu babadde kuba kati bonna babadde batuga alo abakulu babano bayingidde waba oli n'atema balinga abalina ekizibu mu nkizi bannange entambula y'abampembe bano muleke nammwe ate kugira mutyo ennyota ekuluma n'onywa ebizza ebyo onywa tuyambe mukama otujje mu kibira kino mukama Kataala mukafiiri naye leero yajjukira Katonda munnange Katonda wange saategera sandize munnange Katonda gwe watulese oluusi mulimu ebintu ebimu Katonda akuvaamu nagaka omanyi osaba Katonda akuyambe nezireeta amanyama Katonda wa yakuvaamu dda ekyalo kyeno gwe makubuya gwe ekyalo kyeno kizukusa abafu bonna abafedda n'ateega maaku n'atema gwe efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso abakazi beno bayiga balina sabawa bw'oba tonatta muntu omanyi owedde emisambwa minyiivu nnyo mpaka abantu bano abavudde laba ono ayayo yamuyala ayagala kulyani aseke nyini awo ngenda gwe guno makubuya alina akavuvuvu akakufuuyira bw'ati ozirikirawo ate ono muwuusi banange entambula yokka atambula nga yeerabirwa ne naawe gwe omuniga wuno ono munakibuga ayinabwe ngumi yakubira omuseze engumi ejja kukitegeera bwagala osajjata busewundo yakuba enduulu yanga nyambe naawe kikubira akakumbi leka nyweza nyagala akakubira hati nkakubanga empunu
yamukuba enkumbi ng'empunu bana empunu efa bubi. Ebintu si birungi. Dankani. Terera. Aha, tumulina. Ono ye. Sajja. Bayina ebyokulwanyisa kukwata. Bayina empenduzo ewendula mutima. Saka ogumireko. N'abinula namu. Abinula akameme. Gwe naawe vaayo. Wakabinula obinula oli kuki? Emisambwa gyazuukuse tegikyaliko saidi. Makubu yateye. Tandikire waawulira buli waaweweeta masavu meerere masavu wulira ebifiwulira. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ndagambye kutuusa kwa naffe ba Liberty Auto Spares basangibwa na Bugabo. Wali ku Shamba Complex. Gwe. Ono alinga akuŋŋaanya ennyama. Olira tumbwe yamanyi ku muntu waawe alina okulya ennyama entokose kuba abantu buli omu entumbwe tumbwe neba yakulya nkalirire. Soke ndaba ekkundi lino omusiru yalindyako luli buli bannange ekkundi Bwe bagamba nti ensi erimu ekyeneena baba baalaba ekyo. Bwe bagamba nti ensi erimu ekyeneena ne bannyini kyalo batandise okukaaba. Emisamba bonna gyabatabukira. Gwe Kataala Dankani gwe esiruwalira kwani Dankani ate otema abantu Dankani. Emisamba gitandise okwerwanako. Omukozi w'ebikolobero wuuno. Katonda watunde buli wayogera nno Katonda ebizibu bijja buzzi. Oba Katonda yamulyaza amaanyi ki? Agenda okulira abalaja n'abalala. Agenda okulira okulajana. Naye baana mmwe mwaganye mwe mutwetedde ebizibu. Temwagala kusaba. Ogenda owulira. Temulekana. Eyo si mmotoka. Tetubanga tuliraanye okumpi ekkubo. Bawulidde ekkubo. Mwangwe. Bawulidde eddoboozi ly'emmotoka. Ne bamanya tebali wala nnyo n'ekkubo. Kye balina okukola kwe kudduka. Oba ku kkubo banaayambibwa. Kubanga lirwe banaasula mu kibira bayinza obutakeesa. Ono naye agwa bulala. Bannaffe nga badduka bagezeeku kuleka ne banoonya ekkubo. Bawulidde emmotoka. Baasi ne bagwa ku kolansi. Otunaabulu etutwala tunaasula mu kkubo afazaali. Mu kkubo wano abasezi baliwe bataliira. Mu kkubo abasezi we bataliira wali.
bayimiriza boda. Yefa benyinyi bano gwe abalese. Boda ogenda okweregereza omusajja ono yaleese abawala. Yamba Okuva ku stage tutwale ku stage emotoka yatussa tuyambe ebibuzo tetulina bingi. Tuli watu waweeka n'abawala basatu era tuli basatu size y'emu sinze munene nnyo. Vugoba vuga piki temuli muliro bagiya naawe otusobedde vaawo wano. Kataala yakooye dda. Kale bannaffe kye baakola kwe kuleka ne balinnya boda eno ebajje wano. Owa boda ng'awoza mwabadde muzze kuziika bwe mwaziise bigenzo bitya. Boda nga yeeyongerayo mu ngeri eyo ng'ebataasa ekibambulira baabano nga beeyongerayo. So ne firimu funayeko okuba ndi esembe entandikwa y'enkomerero abadde Duncan Kataala, Mwesigye Alex ne Lubega bali ku ddembe. Kale mwenna tubagala nnyo abatwogera mu ngeri y'ebina Uganda abankuumire. Akagawaza abantu Katonda awolereza abanaku ageziwaza abasiru Katonda muweereze emitima. Sinza 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 tenda 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 sinza 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 tenda 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 so tayagala bingi wefukamira wali omusabe kyoyagala ndayira kabobe ndyojja kifuna zaidi ya musaba obulamu nze ne musaba ennyumba ali yasaba motoka era byonna ajja bitu